Musibye mutyanno abalungi mbabuzaako mwebale kwekumira ku Prejani Media TV gwatanaba ku subscribinga nkusabye okikole mu bwangu nnyo nsobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Omukyala oba munnamateeka amanyikiddwa nga Shamim Malende avuddeyo ne yeebaza omukulu Lumbuye Fred Kajubi eyamuteerawo security alert n'amugamba nti Shamim munnange beera bulindaala kubanga essaawa yonna obuzibu bugenda kutuuka kubeera bulindaala lindirira ekijja. Naye ate yagenze maaso nakakasa ensonga zino mbatuusizaako amawulire waggulawo ne mbagamba nti ali mu kukaaba maziga gamba bannange obulamu bwange buli mu matiga baŋŋamba emisango gino egya Ssegirinya ko ne munne Allan Ssewanyana yesonyiwe ngiveemu neme kulabika nti nziramu nate okubeera nti nyimirira ku ludda lwabwe mbaleke bapooke mbaleke bagende babonebone be bamanyi. Naye ate Shamim nga bategeeza yagambye tasobola kulabika nti abavaamu basajja bwatu tasobola kulabika nti abalekerera mwene embeera. Yagenze mu maaso nga wonna bategeezezza n'ayeekubira omulanga n'agamba bannange nze bagenda kunzita, bannange amasimu bagankubira agantisatisa, bannange pikipiki zintambulirako. Era ne yeebaza nnyo mukulu Lumbuye Fred eyakola ekyamagezi ennyo okulabika nti yamulabula nga bino byonna tebinaba kulabika nti bituukawo. Naye ate omukulu Lumbuye yagenze maaso n'amugumya n'amugamba tafaayo ye abeere nga yeetaddeko security kubanga tuliyambala engule ng'olutalo luno tulumaze tujja kwambala engule ng'olutalo lukoze ki nga luwedde. Yagenze maaso n'amugumya n'amugamba munnange tofaayo guma ffenna tuli mu struggle ffenna embeera emu embeera eno gye tuyitamu. Nagenda maaso nga amugumya, nagenda maaso nga amubudaabuda mukazi wattu bambi kubanga embeera gyalimu akaseera kano newoba ggwe nga bakutiisatiisa nga bagenda kutiisatiisa kutta naawe oba owulira bubi naawe oba ogamba bannange nze ate naddala nga tolina musango, naddala ng'oyimiriddewo ku ekyo ekintu ekituufu, naddala ng'oyimiriddewo mu kulwanirira eddembe ly'abantu. Abantu basobola okulabika nti beeyagalira mu ggwanga lyabwe Uganda nga bannayuganda ng'omuntu omulala yenna ali eyo we yagadde okulabika nti yeeyagala. Bannange nja kuba nkutusaako amawulire agasingawo ku nsonga eno yennyini naye ye Shamim temwerabira nti yeebaziza nnyo omukulu Fred Lumbuye okulabika nti yamuteerayo security alert ate yeno etuukiridde. Ndooza amawulire gonna mubadde mugawuliriza bulungi, mubadde mugafolowinga bulungi, gonna teri kye mutamanyi. Naye ate nja kuba nkwongerayo kansooke mmala okusooka newungulemu katono male okunywa ku twendo tw'amazzi. Naawe osobola okwewungulamu n'ogenda n'ovisitingako ku PrejaniMedia.com osangeyo amawulire gaffe ag'entertainment saako n'agaga sports. Mikwano gyaffe abeekuumidde e Dubai, e Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, yonna gye muli tubabuzako mugyebale kulabika nti mwina gye mutusaako engalo naye mwekuumire ku Prejani Media TV temuvaawo. Kankomewo.